GTV for unity and development. منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر nabwekityo mumwe abafunye omukisa omwezi ogwa Ramadhani Qur'ani mwekidde ne gumusangawo olw'obukulu bwa nannyini bigambo n'obukulu bw'ebigambo bye faliyasumuhu agusiibenga omwezi ogwa Ramadhani ng'akabonero akalaga okusinza oyo nannyini bigambo, ng'akabonero akalaga okugulumiza ebigambo bya Allah mu mwezi mwe bikidde. Nabwekityo ensonga ssemasonga eyaleeta Ramadhani eno okubeera ey'enkizo ku myezi gyonna kubanga nti Qur'ani mweyakkira ate nga Qur'ani bigambo bya Allah. Qur'ani kigambo kizito nnyo era buli we kyayita wonna kyazitoyawo. Mu surat Muzammir Allah jalla waala yali agamba Nabbi Muhammad oba yamugamba aya eringa yakutaano ng'amugamba ku kigambo kino ekya Qur'ani okulaga nti kyekizitoye ne kireetera omwezi gwa Ramadhani okuzitowa. So si kusiiba, okusiiba kwegattako bwegasi. Bwe yali akyogerako ekigambo kino ekiyitibwa Qur'ani oba ekitabo Qur'ani yagamba Nabbi nti inna sanulqi ilayka qawlan thaqila, owange gwe Nabbi Muhammadi tugenda kussaako qawlan thaqila, ekigambo ekizito, tremendous, ekigambo ekizito. Qur'an kigambo kizito, buli we kiyita wazitowa, tewasigala the same. Buli Qur'ani weeyita wasigala nga ereka ekyusizzaawo kubanga yo Qur'ani yennyini qawlan thaqila, kigambo kizito. Therefore buli wonna we kiyise wazitoye, buli wonna Qur'ani weeyise wakyuse, tewasigadde the same. Qur'an being nti bigambo bya Allah ate nga bulungamu, obulungamu obusinga bwonna, obulungamu bwonna bw'oyagala obusanga mu Qur'ani awo. Mu suratul Isra Allah jalla wala bwe yayogera ku Qur'ani eno efuuse ensonga Ramadhani ekyuke ezitowe okusinga ku myezi egisigaddewo. Bwe yali Allah jalla wala agyogera ku Qur'ani yagamba inna hadha al-Qur'an, mazima ddala ekitabo kino Qur'ani, yahadi lillati hiya aqwam, it guides to that which is the most just and the right. Qur'ani erungamya ku nsonga eyo esinga okubanga nywevu ate era nga ntuufu, enywevu ey'amazima ate ng'era ntuufu. That's why omuntu singa alemererwa okufuna guidance from the Quran, omuntu aba tagenda kulungama. Omuntu atalungamiziddwa Qur'ani nga bigambo bya Katonda never aba tagenda kulungama kubanga bigambo bya Katonda byokka bye bisobola okulungamya omuntu. Lwaki bye bisobola okulungamya omuntu? Anti nnyini byo ye mutonzi. Kati atoona omuntu mutonde, tewasobola kubeerawo kisobola kulungamya ono atondeddwa nga tekiva eri oyo atonze. Abasajja bonna ab'amaanyi mu nsi eno babadde nga bakola comment enzito ku Qur'an. That's why 2 years back Harvard University, ye university ndowooza ekulembera mu nsi yonna, si bwe kiri? Wangi ekulembera yani wangi Massachusetts Institute of Technology.
mu America yekusooka kati simanyi mu Uganda ya Makerere yavaawo mu kifo ekisooka oba ekyaliwo. By the way, ate bw'otunuulira university zisomesa essaawa ekisooka okuba nga Makerere yasigaza linnya si bwe kiri gye ziri ez'amaanyi naye ate era still baba barankinga era Makerere yekola ki naye kale katugerere ekya muganda wange kyagambye ogambye Harvard yakusatu esooka ate eyokubiri bwaba barankinga eyokubiri kale katugende mu maaso naye kale tutwale ekyo nti Harvard University bwebanga si yesooka eri amanga the top 3 kitegeeza nti bonna abagisomeramu ebyaddala emitwe giba gye beeyimirira obwongo baba bulina. So 2 years back Harvard University School of Law yasalawo nevaayo neyogera ebigambo abagirimu bonna none of them banani Muslims bonna nga bwe bakola ripooti eno basalawo ne bagamba to recognize the Quran as the leading book for the justice in the world. Quran kye kitabo ekituusa obwenkanya ekikulembera mu kutuusa kye bayita justice obwenkanya mu nsi. Tewannabeerawo kitabo era tekigenda kubeerawo. Tewannabeerawo system oba constitutions zisemateeka zigenda kukolebwa mu nsi zibeere nga zituusa obwenkanya eri omuntu okwenkanankana Quran teziriiwo ate tezigenda kubeerawo. That's why Quran olwokuba yokka yetuusa obwenkanya eri omuntu esobodde okuwangaala for the last 14 centuries ng'ekitabo tebakyamendinze. Ye by the way kati ani abasobola okyamendinga? Who can amend it? Ani asobola okyamendinga? Tewali omuntu asobola okwamendinga ebyomutonzi tekisoboka ekyo. So nga ate mu nsi amawanga mangi galina parliaments era gabeera ne ba legislators ababaga amateeka. Kati nga bwolaba parliament ya Uganda ndowooza talina ba MP 5 and plus balina ba parliament 15 oba nga bawera 5 bawera oba tebawera. Mumumanyiko bameka benjogereramu. Kati bwotunuulira parliament ya Uganda bamemba ba parliament 15 and plus abalimu bw'onoonya abalina certificate ez'okunnassa bayinza okuba tebawera na 40. Kitegeeza bonna abasingayo obungi more than 500 bonna ba graduates ebyaddala. Abamu baholdinga na zi PhD abalala bali ku masters bwe batyo naye batuula ne bateeka amateeka with the time ne wayita emyaka mitono ne balabanga bye baakola oba abalala abalondeddwa ne bajja ne babyamendinga nga beewuunya nti bano abakola bino baali babulamu okutegeera nga balaba amendment yeetaagisa okwamendinga amateeka ago. Ne mu nsi yonna bwe bityo parliament zikola semateeka ezo ne zimala ne zibeera amended ne zikyusibwa. Quran yokka emyaka 14 egyakayitawo kyekitabo kitakikyusibwanga ate nga amateeka gonna gakirimu ga bwenkanya. Temuli muteeka liri mu Quran nga linyigiriza abantu. Waliwo omusajja nabadde musomako bamuyita Leo Tolstoy yali akola comment ku Quran n'agamba nti the legislation of Quran n'agamba nti amateeka gano agali mu kitabo ekyo ekiyitibwa Quran. That guy is not a Muslim. Yagamba nti amateeka gano agali mu kitabo ekyo ekiyitibwa Quran, amateeka ga Quran will spread all over the world. Gajja kusaasaanira ensi yonna gabeere nga gagifuga. Naawe ensonga nagan because it agrees with the mind, logic
and wisdom. Naga nti bw'otunuulira amateeka agali mu Qur'an gonna nga bwe gali, it agrees with mind. Oba mu Luganda tukivune tutya mind? Kirungi mwonna muli ba corporate, kati sijja kumenyekana bigambo nga sinze na bitandikawo. Mind mu Luganda tukivune tutya? Obwongo. Anti bigambo biri bisatu byakozesa omusajja ono Leo Tolstoy. Yagamba nti Qur'an, the legislation of Qur'an will spread all over the world. Amateeka agali mu Qur'an muno gajja kusaasaanira ensi eno yonna. Naga nti because lwaki gateekwa okusaasaanira ensi eno yonna? Naga nti because kubanga it agrees with the mind, logic and wisdom. Gakkaanya ne mind. Kyamuyisa obwongo? Mind bye birowoozo. Ate logic wangi kwe kulizoninga si bwe kiri. Ate wisdom yakozesa ebigambo bisatu. Wisdom ge magezi, mind bwe bwongo bwe mubuyise, ate logic. Kati Qur'ani olw'obuzito bwayo yefuuse ensonga. Lwaki olwairo tuli wano? Lwaki abantu basiiba? Kubanga omwezi guno mwekidde. Waliwo omusajja yaresigninga, yali Archbishop we Canterbury, bamuyita Dr. Rowan Williams. Yali Archbishop we Canterbury mu Bungereza. Naye some years back yakola comment. Yali agamba abazungu abangereza ngayogera ku ggwanga lya Britain abalirimu abalikulembera ne bannansi baalyo, n'abagamba nti bwe tuba twagala okufuna ku mirembe tukkirize, let us adopt Muhammadan law. Amateeka ga Muhammad gatufuge, kubanga wokka we wali emirembe. System esigaddewo tezirina solution gye ziproviding eri muntu, tezirina. Singa kibaddewo, just twala for example, take a very simple example. Genda mu kinoonyereze mu nsi yonna amawanga agakyasinza okutebenkeza obufumbo n'amawanga agakyasinza okuba ne divorce cases ennyingi. Mawanga agasinga okubeera ne divorce cases ennyingi mu nsi yonna wangi mawanga g'abazungu. Ate abantu getwali tumanyi nti abagalimu, by the way, nze nali mmanyi nti abazungu bamanyi ebyalaavu ebyaddala. Kuba bw'olaba firimu ze bazannya zikulaga abantu abayina genuine love. Naye ekyankakasa nti abazungu nabo love tebagirina, amawanga g'abazungu, ze divorce cases. Kuba teri love esobola kubeerawo ng'obufumbo abantu bayingira mu bufumbo mu mwaka gumu ne buvaawo. Eba love ki? Ebeera fake love. Kati America, amawanga ag'Abungereza, amawanga agali mu Western Europe, ge mawanga gakyasinza okubeera ne divorce cases ku rate y'ekika ekyawaggulu. Ate amawanga agasinga okubeera n'obufumbo obutebenkedde kiri ku likodi mawanga era g'Abasiraamu. Mugende mukikoleko research. Naye ng'ate gali galina ne human rights nga bwe babyogera. Eddembe ly'omukyala, waliwo ne women's day, waliwo ne mother's day, waliwo naani ebyo byonna biteekebwayo. But what went wrong? Kitegeeza nti tebalina solution ya muntu. Ayina solution y'omuntu ali ogu ye mutonze Allah jalla waala. Buli ayagala okufuna ku mirembe ayina okukkiriza ekitabo Qur'an kibeere nga kijja mufuga. Naddala, I'm sorry to say this, basista baffe bannange banyina ffe abakyala bangi n'abaana abawala bangi bamanyi nti obusiraamu bubanyigiriza, naye obusiraamu tebubanyigirizangako.
ekisinga okwewunyisa mu Qur'an, if I'm not mistaken, temuli sura gye bayita surati ar-rijal, essura eyitibwa omusajja, teriimu. Sheikh mweri naye ate mulimu essura eyitibwa suratu nisa, the woman, omukyala. Ekyo kakyokka okugyayo ekitonde kyo ne bakyogera ng'ebirala tebabyogedde, kikulaga obuzito bwakyo, kikulaga obuzito. Kati geddayo weebuuze lwaki omutonzi yaddira essula namba n'agiteeka mu Qur'an n'agituuma suratu nisa, essula ey'abakyala, ate y'abasajja n'atagiteekamu. Therefore Qur'ani bigambo bya Allah. Olw'obuzito bw'ebigambo ebyo mu Qur'an, Allah jalla wala yaga nti wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Abatakusobola kubitegeera right now ebigambo by'omutonzi, it's a matter of time, kaba kaseera buseera bajja bitegeera. Era kyovulaba nti emirembe gyonna egyakulembera Allah ayina bannabbi, buli nabbi Allah yamuwanga ekyamagero. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamagero ekikulu Allah kyeyamuwa Qur'an, kubanga omulembe guno gwabagunjufu, gw'abantu bayivu. Bw'oba onaabateekamu ekyamagero bo tebeetaaga kulaba ngamiya efubutuse wali, musijje mwetaaga okulaba. Guno omulembe gwakulya bbuuku, era buli omu bamubuuza ekibuuzo kimu, wasomerawa? Bayivu. Kati Allah ekyamagero kyewa nabbi Qur'an. Olw'obuzito bwa Qur'an buli weeyise erese wazitoye, buli Qur'an we yayita yazitoyawo. Z'ensonga mukaaga zino. 1. Omwezi mwe yakkira gwazitowa, kubanga Qur'an yakka mwezi gwa Ramadhan. Shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an, omwezi gwa Ramadhani ogwo gukiddemu ekitabo Qur'ani. Yakka omulundi gumu jumlatu wahida, okuva ku lubaawo luli ku ggulu ery'omusanvu olukuumibwa obutiribiri, neereetebwa ku samaa'u duniya, ku ggulu ery'oku nsi. Abamanyi bagamba mu kifo ekiyitibwa Baitul Izza Qur'ani yakka omulundi gumu, naye ng'ekka mu mwezi gwa Ramadhani. Kati omwezi mwekidde guzitoye ne guba nga gwe mwekiro Qur'ani mwe yakkira, nakyo kyazitowa, teri kiro kikisinga. Olw'obuzito bwa Qur'ani nti buli weeyise erese ekyusizzaawo. Omwezi mwekidde gukyuse ne gusinga, ne guba nga gwe myezi ogusinga emyezi gyonna. Ekiro Qur'ani mwekidde nakyo yakizitoya. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ekitabo kino Qur'ani tukissizza mu kiro ekyokugera. Wama adraka ma laylatul qadr. Kyekigenda okumanyisa obuzito bw'ekiro ekyogerwako ekya laylatul qadr. Naga nti khairu min alfi shahr. Ekiro kimu obuzito bwakyo nga Qur'ani yekifudde okufuuka ekizito. Khairu min alfi shahr, kizitowa okusinga emyezi 1000, okusinga emyezi 1000, just a single night. Immediate nekyo kyennyini kyafuuka laylatu mubaraka, ekiro kya mukisa. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Qur'ani eno tugissizza mu kiro eky'omukisa, ekiro eky'okugera. Fiha yufraku al-amru kullu. Wanji? Fiha yufraku al-amru, yufraku kullu amri al-hakim. Mu kiro ekyo buli nsonga yonna ekwatagana n'ebitonde Allah mwagisalirawo olw'obuzito bwa Qur'an. Qur'an buli weeyise wazitoyi, tewasigadde the same.
kubanga yo yennyini qawlan thaqila kigambo kizito. Omwezi mwe kiyise gufuuse omwezi omuzito, ekiro mwekidde ne kifuuka ekiro ekizito ekisinga ebiro byonna. The third point, n'oyakkiddwako Qur'ani dedde lwe yagifuna naye lwe yazitowa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Allah olunaku lwe yamugamba nti inna sanulqi ilayka qawlan thaqila, tugenda kussaako ekigambo ekizito owange gwe Muhammadi. Bwe yakifuna bw'ati n'azitowa n'afuuka khayru khalqillah, ekitonde ekisinga okubeera ekirungi mu bitonde Allah bye yali atonze, the best creature ever created by Allah, omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Olunaku lwe yafuna ekigambo ekizito naye yazitowa, teyasigala the same. Abasajja bangi abagezi b'ensi eno babadde bajja bakola comments enzito eziraga obuzito bw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Kivulaba nti omusajja bamuyita Sheikh yawandika abantu 10 ab'enkizo abakyasinze ku mwaliro gw'ensi eno, the most influential persons in the history. Abantu 10 abakyasinze okuba influential. Seka gwe munamateeka mu Luganda influential abatutumufu, abantu abatutumufu abakyasinze 10 mu byafaayo by'ensi eno. Mu nnamba emu yateekamu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Lwaki yazitowa n'atuuka ku that point? Olw'ekyo ekyamukola ki? Ekyamukkako. US Supreme Court emyaka giri ebiri emabega, kooti ensukkulumu mu America yasalawo to honor the Prophet Muhammad as one of the greatest lawgivers in the history of mankind, ng'omu ku bakyasinze okuleeta amateeka amalungi mu byafaayo by'omwana w'omuntu. Omusibo oguliwo nti ate kisoboka okubeera nga baba baleeteddwako amateeka bo naddala ba umma nga bo tebamanyi buzito bwe. Neera bakomenti ezo abasajja bazikola nga bazikola ku mbaka Muhammad olw'ekyo ekimufudde okubeera ow'enkizo. Omusajja wali omusajja nali musomako ebigambo bye, by the way nabiwandiise nawando, bamuyita John Williams. Yayogera ebigambo bino nga abyogera ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, n'amwogerako ebigambo bino naga nti the man, omubaka omusajja, who of all men exercised the greatest influence upon the human race, the Prophet Muhammad. Omusajja mu basajja bonna ayasukkuluma oba yasukkuluma mu byafaayo by'omuntu, omubaka Muhammad olw'amateeka ge ge yaleeta nga malungi. Therefore Qur'an buli wonna weeyise wakyuse, buli wonna weeyise wakyuse. Omwezi gwekiddemu gukyuse, ekiro mwekidde kikyuse, oyo gwesseeko omubaka Muhammadi naye akyuse olw'obuzito bw'ekyo ekimusseeko. Point eyokuna, n'olulimi Qur'ani mwe yakkira nalwo lwakyuka ne luzitowa. Olulimi Olwarabu teri olulimi lulusinga. Qur'anan arabiyan, Qur'ani eno tugisiza mu lulimi Olwarabu. Olulimi mwekidde nalwo ne luzitowa ne luba nga lwe lusinga ennimi zonna
Allah jalla waala ziyateekawo oba zeyatonda. Kyova olaba olulimi olwo Allah alufudde nga lwe lugenda okubeera official language ya akhira, lwe lulimi olutongole olugenda okukozesebwa mu bulamu obuddako oluvannyuma lwa buno obw'oku nsi. Oluvannyuma lwa buno obulamu obw'oku nsi, obulamu obuddako bwonna abantu bagenda kukozesa lulimi Luwarabu, okutandikira mu ttaka awo mu kabuli. Seka mu kabuli awo tewaliwo olulimi lulala Luwarabu. Oba oli musiraamu oba toli muki wangi atalumanyi teyeeraliikirira, ye atalumanyi alindirira ekimu kufa kyokka. Waafiira anti kana akayumba Allah agenda kamodifyinga n'obwongo nabwo abukyuse, kubanga omuntu okuyingira wali kabuli Oluwarabu automatically ogenda kuba olutegeera. Gwekyo tokitya anedda ne bwabanga ebikolwa bifu, ebikolwa nebeera bifu. Kwatolaba abatali basiraamu bonna, abatali basiraamu abatemye ebibuuzo babibabuuza mu Luwarabu, manyi rabbuka. Ate se baluzanyiramu okukafu okamala omaze bakano Kasirye eggwanga Oluwarabu lwafubutuka mu kabuli awo toyinza dukkiriza. Bashabani bantaliza Oluwarabu lwe bwogerako obwogezi weebuuza ne gye basomera. Kati eyo ye system bwatu Allah bwe yagiteekawo. N'ab'omu muliro nabo bagenda kwogerera mu Luwarabu, n'abalibeera mu jjana nabo bagenda kwogera Luwarabu. Ebyo Allah jalla waala agenda kubakyusa abantu bonna wali kwogera Luwarabu. Ekyo temukyeraliikirira, ekyokuba nti olusomye toluwuliranga nako, ebyo byo gwerinda kimu kutema butemi. Olunaku lwotema firimu egenda kwanguyira inshallah biidhinillah. The fifth point, n'ebibuga Qur'ani mwe yakkira nabyo byakyuka, tebyasigala the same. Byombiriri nga bwe byakka mu Qur'ani, ekibuga Makka, ekibuga Madina, byombiriri byazitowa kubanga mwayitamu ekigambo ekizito ekya Allah. Kyovulaba ekibuga Makka Allah yakifuula Ummul Qura, maama w'ebibuga. Olw'ekigambo kya Allah kikkiddemu. N'ekibuga Madina nakyo olwakkiramu Qur'ani nakyo ne kizitowa, ne kifuukanga ku mwaliro gw'ensi. Ekibuga Madina kye kibuga omuli akafo nga bw'okabeeramu obeera mu bifo eby'omujjana. Mu kibuga Madina mulimu akafo nga bw'okabeeramu obeera mu kifo mu bifo by'omujjana. Abali bagenze okukolako umra oba hijja ebyo mubimanyi. Therefore olw'obukulu bwa Qur'ani buli weeyise erese wakyuse nga wazitoye. Point y'omukaaga, ne ummene efunye Qur'ani naye zitoye. Ekibiina kino ekifunye Qur'ani nakyo kizitoye, ne kifuuka ekibiina ekisinga obulungi mu bibiina byonna ebyali bibadde ku mwaliro gw'ensi eno. Ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ye khairul umma, kyekibiina ekisinga okubeera ekirungi. Kyovulaba Allah jalla waala bwe yali akyogerako ng'ayogera ku kibiina kino ekifunye Qur'ani, yagamba nti kuntum khayra umma, kuntum khayra umma, mwe kibiina ekisinga obulungi. You are the best nation, mwe kibiina ekisinga okubeera ekirungi. Kyekibafudde okubeera abasinga okubeera abalungi, kubanga ekigambo kya Allah Qur'ani kye mulisiivinze kye kibazitoyeza olw'okuba buli wekiyise wazitoye. Ate kino ekibiina kirungi mu mbeera bbiri, ku mwaliro gw'ensi kye kisinga, ate ne ku nkomerero era kye kigenda okusinga. Kyova olaba Allah jalla waala
mu Qur'ani yaga nti wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatwa na bwe kityo mu abasiraamu abali mu kibiina kino eky'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama twabafuula ummatan wasatwa. Ekigambo al wasatwa abamanyi b'obusiraamu bakinyonnyola mu bintu bibiri. Al wasatwa, the best and the most honored nation, ekibiina ekisinga obulungi era ekisinga okuweebwa ekitiibwa gwe mulembe guno ogw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Nabakito tuli balungi bannange, naye ng'ekitufudde okubeera abalungi ekitabo kitulisiivinze ekitabo kya Allah. Kyovula ne ku lunaku lw'enkomerero kino ekibiina kife abasembyeyo naye ate ffe abagenda okusooka okuyingira ejjana. Ekyokubiri, era ffe abagenda okubeera abajulizi ku bibiina byonna ebyayita okuviira ddala ku mirembe egyayita okuva ku mulembe gwa nabbi Nuuhu. Bannabbi bonna generation eziriawo zonna Allah zaatumyemu bannabbi, ffe abagenda okubeera abajulizi ababajulira. Naye nga tugenda bajulira lwaki? Lwa kitabo ekyo Qur'an. Nabbi sallallahu yaga nti ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kuleeta nabbi Nuuhu n'abantu be bonna nga bwe baazikirira mu mataba. Allah abuuze nabbi Nuuhu amugambe nti wange Nuuhu, hal ballagta, watuusa obubaka? Nuuhu agenda kuddamu agambe Allah nti ai Allah natuusa. Bw'alimala Allah abuuze abantu ab'omulembe gwa nabbi Nuuhu, omulembe gwogwo agubuuze nti abange mwafuna obubaka? Abantu abo abaaliwo abaazikirira mu mataba bonna bagenda kugamba Allah nti tetwafuna ku bubaka era tetwalaba ku nabbi yenna. Allah abuuze Nuuhu nti oyina ajulira nti obubaka wabutuusa? Nabbi Nuuhu agenda kuddamu agambe nti waali ajulira nti obubaka nabutuusa ye mubaka Muhammadi wamu n'ekibiina kye. Laba ne referensi naffe bagenda tuteekamu wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatwa litakunu shuhadaa ala nnas. Tugenda kujulira emirembe egyakulembera. Oluvannyuma Allah agenda tubuuza nti mujulira Nuuhu yatuusa obubaka? Tugenda kuddamu tumugambe nti ai Allah tujulira. Atubuuze mwamanya mutya nti Nuuhu yatuusa obubaka eri abantu be? Tugenda kuddamu tumugambe nti ai Allah twasoma ekitabo kyo ne tumanya ebigambo byonna Nuuhu byeyagamba abantu abali ku mulembe gwe, n'enziramu abantu abo bonna abali ku mulembe gwe ebigambo bibamuddamu. Nabakito eno umma ezitoye ng'ekigitoyezza ekitabo Qur'an. Ne ku nsi kuno tuli b'amaanyi, naye olw'okuba nti ebbanga lye tumaze nga twawukana ku Qur'ani bwe bunafu bwaffe bwejjidde. Kyovula nti okuva olunaku Allah jalla wala yawa nabbi Qur'ani, nabbi n'atandika okusomesa obusiraamu, abasiraamu ku mwaliro gw'ensi eno babeera b'amaanyi paka olunaku lwe baatandika okubanga enkolagana yaabwe ne Qur'ani enafuwa. Umar ibn Khattab yayogera ebigambo n'aga nti kunna azillaa, twali abantu abanyoomoofu abawansi. Fa'azzana Allahu bil islaami ay bil Qur'ani, Allah n'atusitula okutujja wansi n'atufuula ab'ekitiibwa ng'akozesa ekitabo ekyo Qur'ani. Ebigambo bye yabyogerera Shaami, yali agenza okulambula abasiraamu baayo n'abagaa naye mmwe abasiraamu abaliwo wano singa mulowooza nti musobola okuddamu ne mufuna ekitiibwa nga temukozesa Qur'ani, Allah agenda kubakkakkanya. Tuli mu kyasa kya 21. Mu kyasa ky'e16 waliwo kabaka yali wa Bufalansa, baali bamuyita Louis the 9th. By then Bufalansa lyali erimu ku mawanga ga super power ku mwaliro gw'ensi nga bwolaba America ne Russia saawa eno bwe gali. Kabaka ono yayagala okulumba amawanga g'obusiraamu asobole obusiraamu okubukkakkanya. Mu kyasa ky'e16 n'asalawo okulumba amawanga 2. Eggwanga erisooka yalumba eggwanga lya Tunisia.
mu kaseera ako lyalimu abasiraamu abaali bafaanana Qur'ani mu mbeera zaabwe zonna nga bafaanana kitabo Qur'ani. Kabaka ono bw'alumba eggwanga eryo baamukuba nga tasobodde kulandinga bulungi nnyo mu ggwanga eryo. Amagye agaawonawo n'agakulembera ne baddayo mu Bufalansa. Bwe batuuka e Bufalansa n'alowooza nti teyeeteeseteese kimala, n'addamu n'ateekateeka ejjeppya n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi, ne baddamu ne balumba nga wayise emyaka mitono, ne balumba eggwanga lya Egypt, Misiri. Eyo ne bamukuba n'okumuwamba, ne bamuwamba ne bamusiba. N'amala akabanga ng'ali mu kkomera, oluvannyuma ne bawaayo ransom okumununula, oba ransom ye gw'omutango ne okumununula. Ne bwaddayo e Bufalansa yatuuza conference n'ayogera ebigambo bino ng'abagamba abantu bonna abaali ku lukalu lwa Bulaaya, n'abagamba nti you can't defeat Muslims in the battle arena until you defeat them in the arena of ideology. Yabagamba banne nti tosobola kuwangula basiraamu abo mu lutalo lwa ddwaniro kubanga mbalozezzaako. Ne bw'oba oyagala okuwangula abasiraamu mu lutalo lw'eddwaniro, you must first defeat them in the arena of ideology. Olina sooka kubawangula mu lutalo lwa bwongo. Kyeyali ategeeza mu lutalo lw'obwongo kuseparatinga abasiraamu n'ekitabo Qur'ani. Yabalaga nti amaanyi g'abasiraamu gali ebbanga lye bamala nga baliraanye ekitabo Qur'ani. Obunafu bwabwe buli ebbanga lye bamala nga ekitabo Qur'ani kiri walala, nabo bali walala. Era mu kyasa eky'16 we watandikira olutalo lw'obwongo, ng'ekigendererwa kyalwo ekikulu kwawula basiraamu babeere bokka, babeere byabwe, n'ekitabo Qur'ani nakyo kibeere byakyo. Ekyo kibaleetera abasiraamu okubeera nga tuli banafu. Otherwise abasiraamu tubeera nga tuli ku Qur'ani tubeera b'amaanyi nnyo. Nina mukwano gwange muvubuka yali awangaalira wano mu Kampala, n'afuna omukisa ogugenda e Bungereza okkuba ekyeyo. Mu kampuni mwe yagenda okukola, omukyala gwe baateekawo ayali supervisor we yali mukyala Mungereza. Omuvubuka ono kalica y'okusaala kuba yali mujumbize mu swala ne mu duruusu ng'abeera nnyo mu misomo ng'abeera asoma. Kati bw'agenda e Bungereza embeera ey'okusaala yamusigalamu era yasigala asaala. Only that nti yakyukamu ekintu kimu, ye takyasobola genda ku muzikiti olw'omulimu gwe yali akola. Kati nga ku mulimu wennyini waasaalira. Olw'okuba mu kusaala yagendanga n'akadomola nga kalimu amazzi emmanju. Lumu omukyala ono supervisor we omukyala Omungereza yawalirizibwa n'amubuuza ekibuuzo. N'amugamba nti muvubuka gwe nina kye njagala okubuuza. Nkulaba buli lw'ogenda okusaala okusooka kukwata akadomola nga kalimu amazzi n'ogenda emmanju n'olyoka ogenda n'osaala. Lwaki okikola ekyo? Bw'amubuuza ekibuuzo ekyo, omuvubuka ono kyava ddamu n'amugamba nti ekinkwasa akadomola nga ŋŋenda emmanju nga ŋŋenda okusaala, ensonga mba ŋŋenda kwetukuza, kubanga mba ŋŋenda kuyimirira mu maaso ga mutonzi wange ayantonda. Mukama wange ayantonda ayagala okundaba nga ndi mu maaso ge nga ndi muyonjo. That's why ŋŋenda n'amazzi emmanju. Reasoning eyo omukyala ono omuzungu yamukuba wala nnyo ne yeewuunya obuyonjo bw'omuvubuka ono. Kyeyakola omukyala naye n'amala ne yeeyambula ekizibu kye yali alina n'akibuulira omuvubuka ono ng'alaba asobola omugayidinga. N'amugamba nti by the way nange nina obuzibu nsaba kunnyamba. Nsumbuyibwa infection ate nga njijjanjabidde ebbanga n'eddagala eddungi ne infection yagaana okuwona. Kati gwa consultinga si musawo naye amwagaddeko engeri gy'amulizo nninzeemu. Omuvubuka ono kyava agamba omukyalo ono
supervisor we omungereza namugamba kati kyoba okola eddagala eryo lyennyini lyokozesa sigala ng'ogenda mu maaso n'okulikozesa erya infection eryo naye nkusaba oyongereko ekintu kimu buli lwobanga ogende mmanju gendanga buli lwoba ogenze either for short ko oba long ko genda n'amazzi obeere ng'onaaza ebitundu byo ebyekyama yali amusomesa kutawaaza naye gwabigamba si musiraamu gwamugamba atandike kali kiyogendanga n'amazzi emmanju abeere nga yeetukuza omukyalo ono n'akitandikako nga bwe lwagenda for short ko oba long ko agenda n'amazzi n'anaaba bulungi n'atukula yali mukyala mufumbo bwe wayita akaseera bawe kyava mugamba ekigambo bawe omukyalo omuzungu ono n'amugamba nti mukyala wange ennaku zino oli wanjawulo oyina akaswa akaali kakuvaamu naye ennaku zino tokyakavaamu omukyala kyava ddamu n'agamba bbaawe n'amugamba nti bw'oba ogambye nti ennaku zino ndi wanjawulo nina akaswa akaali kanvaamu nga tekakyanvaamu ku mulimu eyo gye nkolera nina omuvubuka nga nze supervisor we musiraamu ye yankubiriza naŋŋamba ntandika ogendanga n'amazzi emmanju era okuva ku olwo mbadde nga nkozesa amazzi naye bba wange bw'oba ogambye nti ndi wanjawulo ennaku zino ebbanga lyemmaze nga nkozesa amazzi naawe nkusaba kati naawe tandika ogendanga n'amazzi emmanju n'omusajja naye n'akyadoptinga n'atandika oba agenze shotco agenda n'amazzi neyeetukuza oba lonko agenda n'amazzi neyeetukuza akabanga bwe kayitawo omusajja n'awulira ng'akyuse nnyo yageraageranya ebbanga lyeyatambulanga ng'ayina embeera eri ey'obukyafu nga taginaabyewo n'embeera eno gye yeetukuza n'amazzi n'alaba enjawulo nga y'amaanyi bwe yamaliriza omusajja n'akomawo n'agamba mukyala we nti njagala ombuulire omuvubuka omusiraamu oyo yakusomesayo ekintu kimu kyokka ekyo talina kirala kyeyakubuulira omukyala n'amugamba nti kyeyansomesa tambuulirangayo kirala omusajja n'agamba mukyala we nti genda ogamba omuvubuka omusiraamu oyo abeereko ekirala kyakuyigirizaayo kino nga bakyagadde ono omukyala n'akomawo n'agamba omuvubuka n'amugamba nti mbadde nsaba kunjigirizaayo ekintu ekirala kyonna mu busiraamu bwo omuvubuka kyava amugamba nti kyengenda okukola ngenda kukuleetera ekitabo byonna byoyagala nkuyigirize ogenda bisanga mu kitabo ekyo n'agenda mu library n'amuleetera noble Quran eri translated mu luzungu n'agireeta n'agiwa omukyala omuzungu ono omukyala n'atandika ogisomanga mpola mpola n'atandika ogisomanga yagisoma okuva ku al-Fatiha paka lwe yatuuka ku Naasi n'agimalako bwe yamaliriza n'ajja n'abuuza omuvubuka ono ekibuuzo omuvubuka abenyumiza yajja n'amubuuza ekibuuzo omukyala ono abuuza omuvubuka amugamba nti njagala ombuulire ekitabo kye wampadde byensomyemu ebbanga lyemmaze nga nkisoma bye nasanzeemu bye muli ekibuuzo mukiwulidde mulowooza ansa gye twali tulina mugamba singa fe abaaliwo nga tulina kumuwa ansa twali tulina kumuwa ansa ki kati nga namwe mutagimanyi n'omuvubuka naye yali tagimanyi n'asirika bw'asirika omukyalo ono omungereza kyava ddamu n'agamba omuvubuka ono n'amugamba nti bwe kibanga kituufu ebintu bye nasomye mu kitabo kye wampa bwe kibanga kyemuli amazima gali mmwe bantu abasinga okubeera abalungi ku mwaliro gw'ensi Quran tugifaanane etufuula okubeera abantu ab'enjawulo ku nsi kuno ne ku nkomerero nga mmaliriza feriya y'abasiraamu ku nsi okuba nti tusobodde kufuna bye tubadde tumenti kufuna kizeewo lwa nkolagana yaffe enfu n'ekitabo kya Allah ku nkomerero Nabi sallallahu agenda tuwaako obujulizi ku kiyama nabbi bw'aliraba ebibinja n'ebibinja by'abasiraamu nga bayingira omuliro ababadde balina okuyingira ejjana naye ng'abaana abalina amanya g'ekisiraamu ba Mariyamu ba Aisha ba Khadija
basula ba Muhammad ba Abdallah nga bayingira omuliro instead of entering the paradise. Nabbi bwali bawa speech agenda kwogera statement eki waqala ar-rasul omubaka agenda kugamba ya rabbi omulezi wange Allah inna qawmi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Abasiraamu abo basenguka Qur'ani yensonga lwaki bazze nga bagenda kuyingira omuliro mu bibinja n'ebibinja. Baganda bange pointi yaffe ebadde nti Qur'ani yefuuse ensonga omwezi gwa Ramathan okubeera exception okujenjawo ku myezi egisigaddewo. Buli weeyise erese ekyusizzaawo. N'abasiraamu abakidde mu Qur'ani nabo bakyuse ne bazitowa bwe baba nga banaagifaanana. Bwe tulemerwa gifaanana ate Qur'ani egenda tuwaako bujulizi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.